Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda amalungi ga Allah ow'ekitiibwa kyatukumye tukyali balamu era buli omu wooli olina okuba nti oyikiza okuba nti omwebaza bw'aba nga kyakkumye ng'okyassa. Bangi bagenze, bangi balwadde, bangi balina ebizibu basumba, abantu bagudde eddalu olw'ebirowoozo, abantu balwadde olwa pressure n'ebirowoozo, abantu bafudde olwa COVID-19 n'ebirowoozo. Abantu embere buli omu emunyigiriza era ng'engombo we nti buli omu agumye munne nenga tubeebuza tugumire ku ki. Nze mbagamba tugumire ku Mungu kubanga ye muyinza wa byonna. Mu Busiraamu embeera ng'eno webezze tugamba nti Mungu atugezesa era kye tuli mu kineeno Mungu yekayina okubanga akitujjamu. Twongere okubanga tudda gyali abadde tasaala kuswala situwako ekiro obeere ng'omusaba Mungu abeere nga atugirawo embeera eno gye tulimu kubanga yekayina nnyini aginako obuzibu. Olaba n'omukulembeze w'eggwanga yatulaga nti embeera eyitidde n'agamba nti akankuule bannaddiini tubenga tusabako tulekeze eggwanga eri ow'ekitiibwa Allah. So naawe ng'omuntu owa bulijjo ge magezi genkuwa okuba nti nno odda eri Mungu wo obeere nga omusaba abeere nga ataasa embeera gye tulimu. Tali nkata gemanya puliida oba omuliza ba bodaboda bakyere nga bodaboda mbabuuzaako era nga mbeebaza emirimu gye mukola gye muweereza eggwanga. Mbalaba ennaku zino muvuga ebifuluusi muvuga emigugu nsaba Mungu abasasule omulimu gwe mukola ogwo gw'ettendo okuba nti mudusaako abantu era okuba nti bafuna era nga nkimanyi nti twongere okuba nga tukola kubanga okukola kwe kulimu eggezi era nga Mungu naffe ajja kutujjukira wooli olwaleero Mungu ajja kuba nti akusobozesa okuba nti ovaawo. Program embuga omukuna emirundi yatuuse dda mutabani w'omugenzi Yohana Mbiri n'omukyala maama Molina Matovu nkulamusaako maama era nga obubaka bonna mbufuna era nsiima era nsaba Mungu ayongere okuba nti akyakkuuma. Mwenna mwenna buli omu Omunnayuganda waali mbeebaza abali ku programu embuga n'abagobya STV mu programu zonna. Naawe wenna era mbasabira Mungu buli omu embeera gy'ayitamu abeere nga agimutaasa abafiiriddwa, abalina abalwadde, abalina ebizo zimuyitamu nsaba Mungu abeere nga azibamalira era nga tugenda batujjumyako emboozi ez'enjawulo zitugenda okuba tukolako n'omukuna tutambula emirundi waali tubeere nga tulaba buti ebizibu ebiri bannayuganda mu kaseera kwe tulimu naye ng'ensonga esinga okuba nti enkulu eya COVID-19 nga bwetambula mu ggwanga tubanyigiriza mu mbeera nnyingi nnyo era nga waliwo omulanga okukubirwa abasuubuzi abalina amaduuka mu zaakedi ez'enjawulo bangi embeera bayinze era nga bagamba nti twali betuweebwa ebintu byaffe tubizze ewaka oba si tufuna amaduuka ge tugenda nga tufuna agalayisi wabbali w'ekibuga naye bananyizi bagamba nti nedda temujja kusobola kuba nti mujjayo ebintu byammwe mpaka nga mutuwadde ensimbi zaffe naye obuuza omuntu atakola agenda kuba nti ajjawo ensimbi ate singa kanafuka agende ne bongerawo nga bongezayo lockdown okuba nti bongera okuba nti baggalawo omuntu nebbanga enamalanga alina ebintu bye mu kizimbe kyo ogenda kuba okola otya. So katukatandike okuba nti tunyumya tukatandika ne review oba nga tuyita ebibadde mu mpapula z'amawulire omukunava abitulage atukonereko wa awali ekinyusi. Nze siri musomi nnyo wa ddiini naye ate nasoma divinity nenjigattamu ne logic. Mugenda ne mugamba nti God is the most merciful. Simulabayo. God Katonda ali merciful wakisa nnyo nnyo. Verdict gye yakola mu lusuku kwa Adamu ne Eva yali evudde simanyi bamwe Omusiraamu mukiina kiri mu Christianity. Musota gwa kukubwanga mutwe mukazi kuzaala nga akaaba sajja ajja kunoonyanga ekyokulya. Ffe tuli bazzukulu kwa Adamu baakubeka nga takimenyangawo. Allah wakitiibwa era wamusaasizi nnyo. Nkubuulira Allah musaasizi nnyo kubanga era musonyi olaba bwe yali azikiriza Sodoma ne Gomora yali lyusinga nti abantu ne bwe batuuka basatu mu Sodoma baabulamu nalyoka akizikiriza. Abantu bangi bakoze ebikolobero Mungu n'abasonyiwa era bangi abasatu baabulamu. Olwaleero Sodoma ebyakola mu Sodoma ne Gomora ne kakati bikolebwa Sulemaani naye atuleseewo yasaba Katonda nti beera advisor wange. Sulemaani yamusaba magezi to solve earthly matters. Kakati nze ebyeddiini ebyo okusomera problem ate mu Abasiraamu byonna byaggwaayo. Muyina n'edduwa ey'entalo muyina n'edduwa etonyesa enkuba ekitegeeza byonna yabibawa. Where you refer an earthly matter to God it means musaanewo. Anti muzeyita amale kino njagala okimanya okuva n'olwaleero nti eggulu
n'ensi byonna bya Allah era yabina n'ensi gye tuliko eno yenanyini waayo aginako obusobozi. Allah yatuwa amagezi tukuwa andi fe tukozesa bukozesa. Kagale kankubuuza Katonda w'e Kenya mulala, Katonda w'ensi esikosa obulungi ku COVID mulala. Awo kivudde mu bwakatonda, kiba kivudde mu bwakatonda, kiba kizze mu mwammwe ng'omuntu. The moment you refer a matter, nze abaana bange they find the problems with me because I reason. Omwana omuwala ayinza okugamba nti mpafuminga bubi mu sabujekiti eno kubanga omusomesa nhalasinga musajja. Leeta results ez'omukazi akusomesa zo nnungi naye lesbian. Oba omaze omukwata awo. Mba nkukutte kituufu nti a pandemic is a worldwide issue. nteri mu Uganda wokka. Katonda wanjawulo we Uganda n'owaawa. Y'omu. Why some countries performed well and others bad. Ekyo kya buntu, ekyo kati kya buntu. Ekyo kya buntu. Si kya Katonda. Ekyo kya buntu. Yes. Okujjako waliwo Kenya pastor baafa bapasita be baafa mu mmotoka 6 naaga nti tusabe ennaku 9 ne basaba ennaku 9 ne bagaana okuzuukira. Naga nti kakati temunenyanze nsinze nkola miracles. Katonda tukusabye mwenna nga weemuli tibazuukidde. She was running away from responsibility. Ndi responsibility y'okuzuukiza abantu si ya pastor. Anti ye yali abalimba nti yakola miracles nekimukwatirayo. Kati some people say omulwadde baaluddewo omutwala mu ddwaliro ate lwangu yafiira ku ddwaliro lye ng'ali wali. There are certain things that go beyond human imagination. Yeah. Naye nze sitransfaringa Yesu ku muntu mulala. A national issue eba failure. Era nkugamba nti between 1986 to 95 lwetwakolera constitution, Uganda was performing well. Nga tulina ssemateeka. What went wrong? Awo tulina okubala. If you look at Museveni from 1986 to 95 before the constitution, amanga gonna twali tugalese. Kyagala okutuuka ku nkimanyi ogweyagala nnyo okwesiba ku kitonyo kinno ssemateeka Museveni yamuggyako obuyinza n'aba nga takyakola bintu bimu nga byalina okuba ng'akola. Kaakati olwaleero when you look at my Gondi Tamale Mirundi official platform, nkoze video ku kyalo kyewaffe kwensula nentuuka ku Luzziko bakima amazzi ngo Kyamanuel Siwano yalutunda amayumba gali waggulu kabindi ziri naye basena. I asked a woman speaks very good English, where do you get water? Do you have piped water? No. Mugajja wanti yawo. Do you wait Museveni to come here and tell you nti mujja kulwala kolera? If tebaluziba ngenda kuliwa omwettaka as a leader. Muzeetamala oli mukulembeze ku kyalo okwo ate nze mbalaba abo nze ndi electoral college ya ku kyalo lumulonda feeka obwavu obutayina amagezi mu mutwe tebusobola kunfuga. Concerned citizen. Yes. Kati enkola gye tulina okuba tukolamu ennaku zino. Yes. Kakati nenkugamba nti I'm fighting a must eri mu bantu. In fact nga tonaku awo nyini waliwo omwami yaraba ku nsonga y'omulongooti ogwo. Ddamu ogiramu yonanga ensonga eyo saagitegeera ngayagala ogitegeera obulungi. Baakwata essajja liffeere lya ku kyalo omutwe gululinga essefuliya y'omulumbe gye bavuunise ne bagiwumulamu ebituli ne baliwa miliyoni 600. Ne bakwata akasajja akaavu ne kagulawo poloti ne bazimba akayumba kakayina ssatu ne bakateekako omunaala waggulu ne baleeta bayinginiya mazi bakola mu environment wa ne bajja ne bagamba omuntu omu ye yasayininga. Kakati when me nasoma era nogenda nti bwe mba nkola ebintu bino abataasoma musirika abapittu bino mbitulekere. One, we are permanent people in the village. Yeah. Yinginiya mazi akola yasomera mu Latulin primary school n'agenda mu Kabindi secondary school n'agenda mu Batokisi University n'afunayo degree ya environment.
kubanga this is simple issue. Ezo waves, where do you find a Gundi? I have already got experts on environment mu Gundi. Tulioke tukube nyumba tukube tujijewo nga tumaze okufuna protection ya environment. We shall not run away. Kubanga mu the few people who okukyala. Kakati ekyo kya Katonda. Ekyo kya buntu. Kya buntu. Era mbadde njogera n'abaana bange mbagamba such a things cannot happen in Western Uganda. Okay. Such a things cannot happen in Northern. Bikolebwa wane mu Why? Ettaka abasajja gye balwanyisaamu ettaka amulu nga bonna beegatta n'abaana. Yes. Western Uganda y'ekirungi ekigiriko nti toyinza kusanga chairman wero si wano atatukangako musiniifu. Abamuyivu nga yabugumizibwako. The way you look at things, perception. Nti obanga ono yennyini chairman tagendangako na mu flash toilet kakati omugamba otya amazzi. Tabatamanyi bulabe buli awo. Singa babatwalako ne babatambuza mu kibuga n'alabako wano na wano ebibuga. They cannot have city planners atagendangako na Nairobi. Kubanga bamulonda kandi okunaga bakulembeze nga bayivu kuvaddala ku kyalo wansi. Abamerika bwe bakola. In 1924, women voted in America for the first time. Otherwise, bali tebalonda. Okay. Why? Babagamba mumulonda abasajja balungi. Kivuli oli American height. American president had to be handsome men. Nga bawanvu. Okay. To dwarf the Japanese and the Koreans. Kakati mu 1924 ne bagamba tulonde abakazi balonde. In 1964 some states zakkiriza abaddugavu balonde. But what is their safeguard? Electoral college. You can cast one man one vote, but the electoral college decides who is the most suitable. Abategeevu balonda. Who is the most ani amanyi foreign affairs. Ate ne baba kulonze president wa America. They give you advisors, handlers. Advisor ne handler byanjawulo. Advisor kaba nabawana. Sometimes the misuse of the word. But advisor a handler is different. When you go to handler Kalugiri, that's a handler. Kalugiri is a handler. Okay. An advisor is welfare in Uganda. And you? You don't need it. The city you know bintu. Mzeta male joli mba advisor. Nedda. Bintu byegoba. Bera munyo. Nze mukamange yankolera akachano mwendya sente. Nemfuna ko alawo ndasina yichendyayo. Okay. Siri nyanga isobalanga yoki. You see, Samson kubolira. Nti president katulaba okulu mwana muto. Naye abuildingidde ku bakikuyuba akitaawo. Nti has performed well. Bamitanga novice. Yazimbira ku bakikuyuba akitaawe. Aneena abakkiriza. Mbadde mbawo ekyokulabirako. Nembaga nti bwe baava mu nsiko bajja na NRC nga lukiiko lwabwe. NRC was expanded in 1989. Ne bateekamu abalala. The president was supposed to be the Speaker of Parliament. Nalonda Kigongo, a businessman who had never had any stint in the politics. Okay. How did Kigongo manage Parliament? But it was a transitional Parliament. Yereta amateeka gano, yereta amateeka gano. Kigongo is a humble man. Kigongo bamuleta Professor Emakiriri Mutibwa n'atuula naye. He accepted. Oyo Kivumbi yafa yali wa Kigongo aidiwe. If you look at the performance of Parliament, oyinza okusanga nga Kigongo ye best speaker. Kuba that time ensi yali constitution is suspended yankaga mu 7 tuvugira mu kivandulo. Museveni is very popular ne bwe yali agadde okwera ebibiina emyaka 9 yali biweze. Okay. Yes, had a lot of popularity. So to handle that popularity, to handle that situation, Kigongo yali yakkiriza n'afuna handle. Especially Rwanda kazibu bamumwa n'amugaana. Kigongo yamukkiriza. A handler. Okay. Tugende paper reviews. Newspaper review. Ebintu byammwe byonna twademocratizinga mangu. Ate democracy ntulamuteeka kutukiyita clawback. Yes. Kakati singa ekyalo bamala okulonda abagwagwa bammwe
singa kubeera kuba elders council abatasobola kugenda mu kalulu bawangula naye abalina stability abalina stake mu kitundu like the electoral college in America nga buno obuyayeyaye buno bwe mulonze obwavu obugira ku popularity bwe bumala okulondebwa mu bukiiko bwabo elders ku kyalo bagaana batuula ne bakolako electoral college nti essajja erina omutwe ogulinga sefuliya y'omulumba envuunike lirikwata miliyoni 600 ne lidduka nereka nga abantu bonna libaleetedde obutwa lidduse ne wajja akanaku nako ne kazimbako buukayina busatu ne kateeka omunaala waggulu era nze I laugh at these people because for me I can jam it capacity njirina ekyokubiri I can relocate naye ntunulira abalina w'amayumba nga basirise why our level of education eri nalo nti tebamanyi why don't you acquire bano bayinginiya amazaabo mu environment baveeko balya ssente buno busajja simanyika environmentalist kali ku council bulya ssente get the money hire experts study the issue effect mugukube mugujjewo nga muyina defense nti this is poison you are spreading a disease in our area inalabako na story jana lingobere ne mbewu abasoka bakuba obugoma ne bakijje kyonna ne babaduse emisinde abasoka baali babadde yali busoge baali babattira ne bagamba ndeta naye kasitola banga society yafugibwa obwakabaka abantu abafugibwa obwakabaka bonooneka nnyo ati bayina command ate busoga teri bwakabaka ya abali bataano kyabazinga gomanye nti 1919 the British brought to kyabazinga nga bamaze okutegeera is not easy to deal with the stubborn basoga leaders abana mzee tamali issue Museveni kyabazinga abasoga they are Republicans kabaka bina kukola kikunsoge anti obwakabaka bukusomesa ne bukujjamu obwongo to worship omuntu munno embwa ya kabaka omwami wa kabaka omukungu wa kabaka nimbo ya kabaka bali na kale mukungu wa kabaka yakoze ekyo ali kubuulira nti bantu basobola kuvaayo bo bamanyira basajja bakulu batambula n'obugagga bwabwe ku kyalo ne bagenda kufa ng'omuyaye akutte miliyoni 600 feri yawo ku kyalo adduse onogenda goberera ensonga eyo ng'omusajja yakoze ekintu nga munene nga ayina ebijinja abasoga babaleeta emishini kankubuulire abasoga mu 1928 baagana okulima pamba gavana n'atya n'ateekawo reforms eza 1928 ezayamba omuganda abasoga ne bagaana okutta emmese omuzungu n'abawa sente ng'emikira agula migule abasoga be bajjawo omusolo bakuba obugoma abaami bonna ne badduka nga bakonkona bakonkone twa Museveni teyagujjawo omusolo basoga abasoga bali baleetazi baffe nnyo Lakwena yajja asaawuka nga ave mu Northern Uganda bwe yatuuka e Busoga bamuttirawo bamukuba n'adduka basoga era kinkoze nnyo ate omwana ge abaana be nnina bamusaamye naye nja kunoonyayo omusoga polopa nze noonya nnyo omusaayi gw'abantu bali resistant njagala nnyo abantu abali kyabula natuuma Lebengula n'entuma Salva Kiir yafumula makya namufumula mu nga Museveni akyatitibya Mbabazi makya yagamba ti gundi yagazivuge zavugira mu State House mwenyini namugoba nadduka nemutumamu omwana Salva Kiir nina Lebengula kabaka w'Abatebere interpreter yamulimba n'awaayo ettaka lye nti nawandikira Queen Victoria Queen Victoria namuddamu namugamba nti mukwano gwange Lebengula ng'olabye ennaku abazungu bonna abali mu Africa si bange mulimu Abaportugal mulimu Abaspanish mulimu abaki kale sinza kakasa nti abakubbye bange yayoola abazungu bonna n'abasalako emitwe Lebengula ne mubulamu omwana Lebengula tugendeko mu mawulire kati amawulire gammwe gali kitono nnyo. The most important story is this one. Sendeza COVID. If President Museveni does not help this woman, Nabbanja, the honeymoon is over with the population. Yes, why? The president must come in. First of all, abamawulire deliberate baganye okuhayira yetinga Lusoke ne tiimu ye.
Why do you say deliberate? Yes. Anti si waabwe. Tumujjewa. Nabagamba. Mzitamale. Ndi mumujje mutulyo muvuka wa Revenue Authority. Mumulaba nnyo mu mawulire. I saw what he wrote in New Vision once. Ne kagina the first 100 days. Kati oyo omanya waabwe. Kati Lusoke si waabwe. And it is a vague. We don't know what is what. What's the National Task Committee? Is it there? Lusoke akola ki? Anyway. Anti nkugambye ne president bw'aba amwanjula amulaganga bya security bwekiri dikire Lusoke omusajja omu gundi omusajja baali bamuyita Joseph Mulinge. Joseph Mulinge yali mukamba nga jeno kakati nga waliwo ne jeno omulala naye mukamba kuba bakamba basematalo okubiri bweyagwawo tebaava mu magye balinga bakyoli kakati omusajja oyo yali amekamanda wa Kinyata ne bamuzuula ng'ayogera n'Amini ayagala kuwamba gavumenti ng'akolaganye ne Chief Justice Mukamba bamuyita Kitiri Mwenda Kinyata n'amuttira mu accident kakati n'ayita Mulinge yo go and arrest the army commander. Mulinge yamugamba nti Your Excellency, you don't know the workings of the army. There is no way I can go and arrest my army commander. What do I do now? Send him on leave. I remain acting, and after acting, taking over the whole army, then you dismiss him. Namugamba nti Malinge, why is it the soldiers don't respect you? Nti tonkumufaminga ngakubwa commander. Confirm me and I take over. Olabenga ambeteterere. Kakati we must see the clarity. Is this general in charge of a skeleton task force, a nuclear task force? What's the role of Lusoke? Unless the president clears the air and announces it properly, what's the role of Lusoke? And what are the other teams? President byavira ku banti yaronda omukulu Lusoke yana amwanjulire gwanga yatamaze kumutegeeza bina bene byali defined rules zali defined go point eyokubiri gyoletamu nti ye Lusoke azze n'ayita ab'amawulire abaganti rolo yange yeno nabagamba nti nze nkola wano yes kanti mwenye asirisi nkugambira nti abasoma mascom n'egundi tebalina mirimu. Give a mass communicator to this man. Give a mass communicator to Nabanja. There is confusion. Because of the confusion, tetumanyi kati ono omukyalo Nabanja mupya kali mu prime minister's office abeerangayo yali badde Nabanja agamba president nti muzeeyi omanyi ti ekintu kino ekya ssente ekyakikyekwatiramu yena akivaamu gwe kyekwatiremu ekikolere guidelines clarity. Who is supposed to do this? Kakati ham yakabaliza ssente emirundi ebiri wawaddewo n'obuzibu bwa ku ssente anti kyenkubuulira zadde zirugenda anti kyenkubuulira nti weeyat kubanga oyinza okusanga ye lwaki hamu awaayo bano ababbi beeyatera ab'MTN abasuma abali awo abajjudde. Why don't they bring him money? The Indian community and the Chinese community. Tebala bachezakola. Luliba asajja bawo tebala bachezakola. Mukazi wo bwafanga azaala omulala gwo wasiza ogula dole. Kisinzira tesobola omusajja yazaalira. The setback is good in politics. Why? Museveni we bamuzanyira akakodyo kaali wamu. Bakalola okulutu. What they did, the National Task Force, Museveni's initiative, and the Prime Minister's office, minister in charge of your duties, yali chairman w'obukiiko yali coordinator w'obukiiko bwombi Kalolo okulutu. Kakati ne mbagamba nti abasajja bano bagezi. What do they do? They know, in order to avoid accountability, you concentrate on the National Task Committee ya Museveni. Why? This is a presidential initiative. Money collected by the National Task Force cannot be audited by the Auditor General. The Auditor General audits only funds that originate from Parliament and pass by Parliament.
Museveni bakimuzanyi. The two are different but Kalolo coordinates. Yeah. Kakati singo babuuza who was a signatory to the Museveni's initiative. Ani account yali ludda. Bagezi nnyo. That's why kuno MPs bade bagamba opposition bagamba sente funding eyite mu parliament. Era ne mu byalo bwe kiri. If you go to villages, ojja kukisanga nti ba district leaders tebagala grants za government. Bagala babawa olukusa basoloze. Why? Government grants are audited by the Auditor General. There are two types. Conditional grants and non-conditional grants. Kakati bano bwe bazenjera Museveni sente zonna ezafunibwa National Task Force tezauditingibwa. Even the money donated by MPs bwe zituuka mu kakiiko kano aka Task Force zifuuka za Museveni. The audit of this money is Museveni. Kati byongogamba nti omusajja nga wa Airtel wa MTN addemu aweeyo ng'awulira ebyo nga tagenda funa accountability. Clarify it. Nti this is kakati kankubuulire. Waliwo ba first lady abalina charities. Yes. Na waliwo yaliwo Uweso. Yaliwo. Who audited it? It's a question of leaders. Nti if we know where this money belongs and what role is it supposed to do, ono nenadi kyekikola obubi. Who provides the seedlings? What is the role of the army? To distribute seedlings? To do what? To distribute. Yes. Kakati seedlings ze distributize bwe ziba nfu. Mukimanyi nti bali bagala ogobono Lieutenant General Ngina. Bala disi ba mubulayizenga. Nti ebintu nadi zibe yatuwadde byonna bifu. I bought a brand new pickup. Nemba gamba buli RDC bye balesenga bifa ngambe embikime nze nettaka ddene embisimbe ewaffe badduka. Intention yawe yali yakugoba Ngina mu kintu. Kakati today, that's one. Nti eno sitole aziga bazigenda musuula. Kuba bano abasajja nze mbamba watching every day. By the time the president came in okwogera bino byonna baali baatula dda meeting and sente bazi planning adda. Ono tabasobola. Tabasobola. Ono mukazi tabasobola. Museveni yalina okuvaayo aziweeko guideline given the experience of the past. Nimuzita mali bwebanga president bwoyogerako abaddewo ebbanga lyonna ngera basigala bamuzannya ani abasobola abantu bane nti gwe kitegedde ligale. Do you understand it legally? Yes, nkitegedde. Do you think everybody has the knowledge I have? Nti nze nasoma all around, nasoma menu. Some people bring their children mujagala nsomenge ebibyo. Nasoma menu. Nti kakati many people don't know the difference between a presidential initiative. Nti a presidential initiative is not audited because it is money from government. Money audited by the Auditor General must originate and be passed by Parliament. Bano bakalolo okulutu bali bakimu. Lwaki president agamba sente zitemu tteka sente zitemu tteka okwewala bino byonna ate zitemu tteka. Babikola babimanyi mukavuyo kati babayite bajeseta. What does it take? Yes. Nti kakati lulimu alikiyigiddemu. Anti bano tebaagala kukijjawo muvubi tajja mulambo mu nnyanja. This clarification kali katubuuze. Is Lumumba doing what Kalolo Okulutu was doing? Because this young man, Ham, is provoking you. He is saying we people who have a stake in the economy, we should also give back to the population. Kakati nze nkugamba ebintu bibiri. Nti one, Museveni ayinza okubanga out of his past experience tayagala kuddamu kukola ki kujja sente mu bantu. Nga bwe yakola luli ti abantu bako. Era tatakigeza. Kuba Museveni tayagala bintu bya begi. Takigeza kubanga abantu. Ayinza okubanga nga bazibbiramu kubanga nze mbabulira ne mbagamba. Ti I have credible information. Ti akakiiko ka Katongole kagamba kagenda mu Toyota ne bawaayo sente emmotoka 225. Emmotoka 225 ziriwa zijja ddi nga tebazoogerako. Kati era okusanga ng'ezo sente waliwo yagenda mu Toyota n'azibbayo. Is it possible? Yes. Omusajja wa South Korea, ambassador wa South Korea yatuwa cheque ya $10 abaaliwe nga bakomyewo abaweemu cash.
Yes. Mucheki nga bagiziza. Nga bagiziza mu embassy. These are people. Kakati ekitengo ngolide nti ono omukyala agenda kusanga obuzi. 2. Muswadde nnyo. And you will end up in Bani prison. abaswadde. These mafia group people are going to go into prison. Babalazeeko ennyonyi ya ICC enkyerandinga Entebbe yeetaaga abantu Zita mali ICC bigirandi tebituuka. Bo baasazeewo to be fugitives. The chairman is it landing tomorrow? Chairman yali ku kitanda yeekwese bo bali bagamba kimu. ICC yegamba kimu. We are going to declare your names, you will be fugitives in your own country. Kakati abantu ke babawulire nti ICC efulumiza olukalo lw'abantu nti babadde bakuulamu ogani okutwala sibe olabye bwe badduka wali wajja okuyingira Congo wali wajja okuyingira Congo ebibira by'e Congo abantu bagandi bwe mbadde mukubulamu ebintu you are younger people kakati look we would be lacking data abantu ba Uganda bagenda ne beewandiisa ne bafuna endangamuntu. Yes. But because the intention was money, endangamuntu zituyamba. Nze tamanyi ngo kyali ku ndangamuntu. Na story gye following waliwo okwemulugunya nti abaana bana bakola ku ndangamuntu bakola mu nnira. Baddira ogenda ne wandisa muzaitamu ne wewandiisa. Ne huliriza mpola mpola. Bw'omola okwewandiisa good details zonna. Ne wajjawo omugwire bo muyindi oba musuda oba muti. Ne bamuguza. Batawo ina bamuguza. Mu sente endangamuntu zaakomyewo dda. Endangamuntu abantu ze balekayo. Era story tugenda kugifutira ko tugikola no kumbuka tugifollowing. Nze amazima. Endangamuntu abantu ze bali baleseeyo zikomyewo okufuna sente mu layini. Yes, kati kitegeeza ki? Nti ebintu ebimu Museveni bye mumunenyeza mubimukaluubiriza. If we have data netuga nti bannayuganda tuli obukaddaana ab'emyaka bwegiti abalina amaka byonna twalibadde tubirina. Walibadde tokyaga nti babba obutaala kubanga baba forensic experts balize ku mmotoka yo ne bajjako fingerprints y'omuntu ne bagenda mu centralized data ne bategeera nti omubbi ono bwe kiri. Kati ebyo byonna ebyendangamuntu byali bya bubbi kubbira naye bato mukyali bato mujja kulaba omuddugavu ng'ali kabanga lyamyuse nga zzaali. The more we go we democratize. Bwe kiri. Kakati nkugamba nti eyo data teriiwo. That's one. Ti data bajjeeyo endangamuntu zizze mu bantu. Bwe kiri. Babbe ssente. Ate ne bw'obabuulya ffe abatali babbi. Ffe twagala stability mu ggwanga. Nze njagala stability mu ggwanga. Sijja kudduka. Sirina nnyumba bweru. Naye nammwe abaziinayo temukyali nnyayo. Muti ebweru babateekako travel ban. Mwali badde muyina a new type of approach to issues. Kakati ekyalikoleddwa okimanyi. One. Bano badde babbi abo abeerosi naye bajja kutya okubba abantu baali registarinze abantu abakoma mu kategole eyo amanya gaabwe ne gamanyiga ku kyalo oba exercise book oba ki ne bajja basoma omuntu gwe bonna weebali vaani ya gavumenti eya ssente nejja ne babawa ssente zaabwe nga twali badde ne Indelible Inc nga bagenda okulonda nga buli afunye sente ze anyikamu aleme kudda. Yes, kubanga why am I saying nti nange mbimanyi mbikola oyinza kutuuka bayinza okugamba ekintu which is affordable naye ne bakusaba sente nyingi nekikulema. Do you know why abantu abasinga obungi tebalina mayumba? Ayita omuzimbi namugaa tiwaye kuzimba ennyumba sente olina okutandikawo awo ne miliyoni 10. Singa yamugambye tusooke tuzimbe omusingi gugwe tukituuse step by step asobola okuzimba. But when you come kakati president bw'anaakwata calculator nga mutaddemu empewo yammwe it will be prohibitive nekyo kiyinza okuvaawo bwe munaaki inflatinga n'ekyo kyennyini kubanga osooka n'obuuza is it an investment? No, it's not an investment. This is a loan to alleviate. If these people who are supposed to get it don't get it, you will be riot. Kubanga mumwakireetedde abantu banna basaba ku ssente ne mubalimba. If it is not properly organized, you will get riot. Nemuzita amale mu Kampala yonna abantu 15 joka jegenda okufuna 15 just. Yes.
ati 15 nkugambye nti abo abagenda okufuna abaavu ojja kubasanga nga sebe bafunye bukiri kubanga bano ba leaders ba Museveni n'abe bo tebategeera if it was UPC as a party UPC nina scandal mademba bulya scandals nembaga nti when I compare UPC nali wana UPC scandal esooka eri prominent omusajja bamuyitanga Kagulusi nga National Gond Council of Sports bamu okuzimba ekisawe kyonna kivuba ekyo kibeerenga hamu bwayagala okikola sente yazirya gwa UPC ku mulembe gwa UPC bayisa sente mu parliament okurehabilitatinga Apollo Hotel eyo kati kimuyita gundi Sheraton Obote naga nti the opposition is opposed to giving out this money because of his name Apollo naye mu 86 Museveni agenda okujja you could not cross from speak nogenda kugundi waliwo kisagazi nga bakwatyamu abakazi emisana tuku Apollo nga president ya Apollo that is a scandal scandal endala wali mukolo nga president Obote ayiseeko mmoye ku board negobawa soda yazirya nez'amazzi yazete waliwo kantu ne balagira prime minister Otemali Mati to investigate musajja n'abaga nti nange nasibye niguwa kabbameka guwa kabbameka but otherwise ku bintu byabwe akaijoola ka UPC katuuka ku kyalo akakumbi ka UPC katuuka ku kyalo UPC singa ye yaleeta TV ez'abaana okusoma zaalituuse ku kyalo eggaali zaabwe eza hiro zaatuuka ku kyalo mu 1980 aba UPC basooka abeesimbyewo bafuna Vespa n'omu yafuna abeesimbyewo bonna bwe baava ku Vespa ne babawa bu pickup Nissan buli omu yafuna UPC yayina gundi Obote Foundation eyakubanga the people bonna babakubira ebipande kikolo olwaleero olaba abeenaleero very selfish people bafunye eggaali ziriwa yero bicycle bachairman bazifuna ziriwa the chairman got zogere ziri mu kyalo aero situ bafuna pichi nga ye president ya bachairman tugenda bagenda bawa sente ze babba omuyindi bagenda bawazi double cabin president najja egendi mu ba delegates abasobola n'okujjako chairman wa ne bagandi sente ziremedde ku simu n'atumya ndala naga biri mu byerabiri president yatwala akakutiya ka sente ejjinja zezamusooka okudda e Kampala ezababuuka yagenda nazo bwa zamusooka okudda bayisinganya yes why because these people don't know temuyinza kubanga mukoze omukolo ewaka ate omukazi n'akweka ennyama kati mwayise baaki nti sente president n'abaga nti mbawadde sente kati waliwo eyo simanyi bayigiyita omuyinza ebyobwerere sibimanyi manyi kwekolera naye bagamba nti bino bisimaye bye yateekawo bagiyita batya eyamba ezo sakozi naki otwalayo fayiro okusaba sente bagitunulyamu mwaka mulamba balina kye bateekawo awo ekyo kimanyi kiyambe gundi UDB sente teziriiyo bo bennyini be bazigirayo abanene that's why you cannot solve a problem kakati ekyo okujjako ng'abeekyalo muyina register ya kyalo this time temekuteekamu national buli kyalo kyebeere ne register yakyo kambabuuza why is it that the elderly bakwata pikipiki ne babavuga ku bugaali bakimu omutwalo ogumu kitundu era n'omulaba nga asanyuse mbadde ndudde okulya kanyama bukituufu because why am I doing this COVID-19 nabaga nti kaloolo if he is not properly handled kajja enkoko kuki Muswati abaddewo nga yeeyagala awasa buli mwaka tebamututte yes omuntu yenna buli lwayavuwala atandika okwensonsasonsa omusajja bwayavuwala atandika okubuuza sabbuuni bamulya oyavuwadde bwavuwazi ndi kakati buli kimu okitunuulira kati abantu bonna abali mu bugigi abaganda baga nti omuntu gwe babbako omuzigo buli gwalabanyiriraga nti yagubbye kakati abantu mu bugigi batandika okwekwasa buli kintu disimane muzisonyiwe zituuke mu bantu muzisonyiwe muleme kuzibba andi nkubuulire nti president must clarify ono omukazi mupya nze mbawulira nga boogera ono omukazi bamutya
bagamba ssebo takola ekitako naye buli lunaku abaana abo every day abaana batula mu Serena balinga ba stock exchange buli kintu baba akibala dda how to benefit from it baali bagambye bagule n'ebisaawe nga babalowooza nti abantu bagenda kweyongera okufa naye nabagambye tikasa Museveni yaleese ssente oxygen agenda kulabika kati amalwaliro agamu tegakyali overcrowded n'ebitanda within a very short time kituufu yes kati mutuyambe mwakoze akabadi kamu abantu ne bafa ne mulya ssente kubanga omuntu atta omuntu amugyemu organize ogamba otya nti ate bano abafa bamuluma kakati ezo ssente nga bwe muzifunye mutuyambe muyambe eggwanga kubanga covid yayita mu 3 phases esooka Museveni yatuyamba eyokubiri ebadde disastrous eyokusatu ejja tutta ejja tumalawo bumazi kyova olaba nti nkugamba nti ono jeno singa abadde clear nga Museveni ali clear nti this is a man heading the task force no this is ne bagisoma committee would be now inspecting hospitals would be now inspecting amakampuni gano oxygen yaliyo bataliyo kubanga president yagendako ne bamulambuza factory ekola batteries nga waliyo radio 3 bwekiri ndi radio bakola nga babatule kakati kyembuuza eyidiwo yamutwala okulambula factory ya battery amukola ki how are you sure this person tasobola kutwala gye bakola bomu netulikirayo how can you take a president to a battery factory n'omulimba nti radio ziizo bwe yali akajja bagambanga gondi ono omusajja gondi Musa Bode mbu yaddira ebijiiko ng'alambula n'abimuteeka nebiyika buyisi n'amubuuza nti naye nga sibiri made in Uganda nti bwenteekako made in Uganda tebabigula kati president kwe muzanyirako n'agamba bagamba jo Museveni naye bamufeze ekyapa ky'ettaka nga bakola naye gwe tuwulira nti mukama wakaddi nobabuuza Museveni yagenda ye kennyini oba ba aid be tyati mu mawulire bagamba Museveni naye bamubye ekyapa ky'ettaka unless these people take it to Kyankwanzi patriotism tebasomesa musomesa patriotism Minister of National Guidance what do you have bantu kutegeera nti lino ggwanga lyaffe don't you feel ashamed nga bakutadde mu mmotoka ogende Kenya don't you feel ashamed nga gwe speaker wa parliament mwe muyisa ssente nebakuteeka mu mmotoka nengalabiyo gwadduka ogende owone ogende Kenya London kakati ono omukyala the president must clarify was happy tiyabayise ba commissioners ba permanent secretary ba ministers nabagamba nti gwe babbako ssente nga beekwasa nti gundi yazitumye oba mwana nga obaani gwe gwensiba nti bano sibawanga ku mirimu nagiwa gwe kati president kyatamanyi kwabo tibasooka ne bakkuba mu mawulire gaabwe mu lady paper ne bakwonoona kati bamala okwonoona public tega naye lwakitava mu kifo oyo era nga bwe bakoze kati ndi kati mu mawulire mulimu afodde covid eyo yedoyoneyozinidde ku malaalo nadduka kakati wanti no mwazifunye tayimu ejja kuddamu eyo sisisima mugagga kyabadde n'ekintu wano nze genda nembasekerera tell me a rich man apart from wava muno mulwana you tell me a person who has outlived a regime ne sente give me 10 every regime comes with young people why your companies are not private companies these are parastatals under private names kakati ekyo kyo kati mutu ekya sente nakyo muzeeyi alina okutwala planning sente zino ninena planning Museveni abantu bajja kufiira mayumba enjala nkugambye tewali abasabye sente nemuzaalibwaddeyo you put in order the structure the needed things abantu mu nnaku 42 baleme kubeera nga baddayo this would be the agenda we went wrong where did the rain start beating us ensure that extension of 42 days nze neewunyiza nasomye amawulire ne bagamba nti e Rwanda 300 people flout covid rules padde kukagama omukamba mpawumo gombega mukikubalabanga bakomyewo mulaba nodira mu bbanga lino state authorities nezongeza
nojja mu kino nga mukwezi mwaletera obuuma bwa motoka tracking device obuuma bwa motoka ne motoka ziri waka Karagenti mutudde n'embuga mutakula ki basajja mu mutakula ki wende ku program embuga naye natukali ku nsonga y'okuba nti Mzee Tamala adayogera ku nsonga y'abantu abalina okuba nti bafuna mu mbeera eno waneka nsangi waffe waneeno mu Makindye bawakoze lisiti egenda okuba nti abantu bafuna akasimbi kano kantu ke batumya akannabbanja naye bagenza okukalaga abatuuze ku kyalo ekyo kyennyini nga batuuze tebalina omugwe bamanyi ali ku lisiti eyo so owekibona prime minister byebitambula mu ggwanga bagenda okufuna ensimbi tebamanyikiddwa era nekyo nakyo bakoze bubi tebaaliweereza mitwalo 10 mulundi gumu waayo emitwalo 10 omuntu bwabba abantu ku byayinaki alina kakadde yes it is tempting kubasoma bawana baalisoose ne bagezesa ti emitwalo 3 gigende bwe tusanga nga lupoholo zibazibbiramu tukyuke naye bano okumuleetesa emitwalo 10 omulundi ogumu tajja kuleeta ndala why do you bring 100,000 once before testing the ekyokubiri oyo omukyala Lumumba abadde ayina structure ye eyenaalemu gyakozesa sente za president ku luno eza campaign eza facilitation zatuuka ku bantu why Lumumba yaziyesa mu akaunti zaabwe why don't you use this system ya Lumumba why do you want to use another system era kati nito kusanga nga Lumumba bamusayidira inenzi ngatakirimba yes me I don't have little time mbane wandikira bintu bya kakati kankubuuza bwe batwa gundi duli wasanganga kalulo okuluto ngali ne katongole what happens when bano bahambwe bagendayo lusoke wali lusoke tawulikika lusoke tawulikika what is lusoke dawa nafuti onanya fendi tumulese neka tufe kumulikewa anti government osanga naye tayina guideline those soldiers need the guidance bwekibanga mukama we yamuwa era nze nabalabanga mu state house president ayinza okuyita omunamuga nti Uganda economy nani onaduma budumi your excellency who is nani tu ne balyoka babayita mwene Rwakitula kubanga tayina college ebuuza ati Museveni is not intimidative when you explain is not intimidative you wound nega kati mwe ekyokubiri debate yafa ekintu bwe kijja amawulire nga bagawamba this must be debated we don't have parliament but we must be debated religious leaders webali abalokole webali abayina system yabwe bafunira sente abakatoliki bayina obubondo bwabwe okuva ku byalo abasiraamu mwina gondeza mmwe engeri mukolamu ebintu byammwe why don't you come and live because Museveni is not giving fatwas bwekiri naye bano ababbi bo batuula nga mmwe that's why I get a lot of jonna balaba jju nga baga nti bana etufudde nti nze no sinaba na kubitegeerako nti bagenze mu Uganda Investment Authority ne balaba omusajja ayina erinnya lyange tamale mirundi nga bamuwadde yiika 5 ewa enamboole mu investment ayina mega project kati batuula mu meeting 2 days ago we are in a big trouble. Museveni is making a very big mistake. If Museveni allows this man to get money into business, how will he control him? Bakuwadde. That is Mbolaba. How will he control him? Bakuwadde. If you mean that you need to be controlled, Mumpobo minister without a portfolio nga sirinya mu cabinet. You see, for us, for me, nkole ebintu bino sikubifunamu. Era my children ask me, Daddy, why do you quarrel with these people? Abekyalo. Fe tulina money, we have so many residences. Let us shift it. Omanyi lwaki mukyala wange bwe yalabye omunaala ogwo yebadde afaako ekiro akutya kubanga bano abataasoma tebakimanyi abataasoma abo abagaala emimu gano galina okutoka linga amasefuliya g'omulumbe agalya miliyoni 600. They don't know the impact. Those of us who know the environmental problems are facing the area. Okay. Yes. Kakati ene yakatumba wamala. Let me tell you. Bw'osoma terrorism bakubuuza tulina characteristics z'aba criminals.
era ne bakaba katambi nga akafulumye ku social media bambega ba America sai ekugamba we are studying it to know whether it bears the hallmarks of Al-Qaeda. Buli kitongole ky'ababbi mu nsi mwonna kina characteristics zaakyo when you read terrorism. Okay. Again nasoma mmino I buy books myself nembyesomera kakati mu Uganda wetegereze three features ku murders za Uganda ziri common abazikola bebamu. One, mubeeramu element y'omukazi kirumira bamutana omukazi Katumba yafudde na muwala we Kawesi omukyali yavaayo gwe baagamba nti namufunyisa olubutagenganya house arrest oba mbuukanga kajoyi ate taluzaalanga kale oba omusajja wabukedde namukolaki olaba ne bwe batta Makerere bamirindi battiramu omuwala every mother involves a woman in many cases. Kati bw'oba wasoma terrorism otegeera nti abakola ekintu kino kakati you study next why a woman is involved. Omukazi ali mu message ki oba bayina abakola ki bwena bustinga gundi abakazi be baali batta nakitegeera babakwatanga ennaku nnya ne babakolako ebyensonyi byonna ne babakuba ebifaananyi ne babatta naye nga buli kifaananyi waliwo akigula mu Australia. They commercial nzibeera pankira ku mukazi nenkibasitinga kyonna ekintu kyabwe kuba baali tebamanyi nti ate ebyuma mbiino enamba zaabwe ez'amasimu bonna nabayoola mu kiro kimu naye benakwasa aba security bo baalya kuba baali balina ne akawunti mu banka y'abazungu ng'eriko miliyoni za $5 baali balina negundi ne saako. So kakati look at this issue of a woman. Two, characteristics endala nti bazanya firimu ez'Ekinigeria manya ez'Abayisirayiri. Look, buli key witness bamutta every case because murder cases are decided on two circumstances. One, circumstance evidence. Two, the dead knows the killer. You must get the person who pulled the trigger. Mukakiyingi bakwata the man who pulled the trigger. Ne bagamba yabadde amusaba laptop. It corresponded ne omuzungu owa Transparent International kye yayogera nti had assigned the woman an assignment to investigate. Tiimu Lwanga yayogera ti muganda wange Kiyingi obujulizi bulumagu. This is where things changed. And Kiyingi was arrested yamutwala mu court. Omulenzi era buli lwolabanga mada ebeeramu wa local defense etagenda kubeera solved. Oyo yali wa local defense. Eyatte yali agenda Nantaba yali wa local defense. Kasita owulira local defense enayo character tugisoma mu terrorism. Why do they use local defense? You zero need. Kakati omusajja oli baali ateekawe mu kooti ekitakkirizibwa emmere y'ekkomera omala gitestinga. Omusajja abaddayo eruzira olubuto ne lumuluma baasi yeruzira teyimirira okutuuka ku geeti yeruzira was dead. Did the presiding judge demand for postmortem report for a key witness? What changed? Kabega, Matov and Company advocates withdrew from the case. It was handed over to Kabega, an international criminal lawyer. They were acquitted. Kuba key witness yali akoze eki. Yali avuddewo. Bwekiri. Yes. Key witness yali akoze eki. Yali avuddewo. The man who pulled the kill. Kati mu bino mutubuulire ekyattisizza ono omwana poliisi gwe yagenza okukwata. Ye yabadde amanyi omanyi bw'osoma Al-Qaeda ku nsonga za Nantaba era ne ki yattibwa. Al-Qaeda eddukanyizibwa bweti. Al-Qaeda si y'abantu basiru. Al-Qaeda y'abantu abasoma kuli owa PhD. That's why when you study Al-Qaeda si gundi eno nawulira gyo omuvubuka
ng'ali ku leediyo Bukedde asaasaanya obusiru ng'amagye bwe galina okuva e Somalia bali abaagundi bakateekinga over kuba ekitundu kyonna be bakifuga ye nga tamanyi nti if you allow one state erimu baterrorist bagifuga oba obawadde okusaasaana ensi yonna kati ye ali ku leediyo ya Bukedde ye yasinga abakulembeze bonna naki okutegeera abatwalayamu ng'ataddeko engalabi ye ku Bukedde ayogera obusiru tategeera ti terrorism if you go to Lebanon Hezbollah yeyina egundi yeyina amasomero yeyina amalwaliro Hezbollah if you go to Egypt the Islamic Brotherhood yeyina abayigiriza abangi terrorism kakati eyo gyayogerako Islamic gundi eyo Somalia yali etaddewo order nga batema mikono. You tend to believe that they are bringing you order when inside they are bringing an ideology. Oyali ku Bukedde nalinga nti bagenda namukwata nga lisaasaanya obusiru ku Bukedde ku pologulamu ey'olweggulo nika kakati oyo naye ataddeko bwakuba bwaseka bwakola is not informed kakati batta witness what did they kubanga mbadde nkubuulira nti Al-Qaeda bw'osoma terrorism Al-Qaeda seero zibeera mu ggwanga nga buli emu temanyi ginneewaayo. They don't know each other. Komanda wa Al-Qaeda atuula e Mombasa y'abamanyi bonna. Here they move here and there nga tebeemanyi command eva wamu. Kakati when I look at these people n'abali bagenda okutta Nakyobe ne Museveni ate waliwo ne benna saving abalala bagamba nti kebawanike Jamiru Mukulu Kalabba Museveni amuwanike tugenda kukasaba mu bunaana obw'okufa tugenda kukwata baminisita bana tusala mutwe netukanyuka nti mute omu ku bo gwe nabuulira yagenda kumpabira pulezidenti nina obutambi bw'enjingo omulyako ssente nga tamanyi nti nze muyamba kakati Al-Qaeda tosobola kugigira omwana ono gwe basse ayina okuba nga ye coordinator kubanga Bukedde azze akuba nembabulira nti Bukedde ayina amukoleramu Bukedde nga Katumba Wamala bakamukuba amasasi yagamba nti Katumba Wamala wadde alonze ebigundi by'amasasi naye ne mu bakuumi mulimu abayina SMG nti okukwata ebintu by'amasasi tayawula ebyomukuumi we n'ebyabali ng'afula swetinga ki Katumba Wamala okulondawo ki. This is a general emundu azimanyi bwekiri yes owa Bukedde ng'alowooza nti ye yasoma military science okusinga ono general bwekiri Bukedde n'atuleeta story ey'okubiri nti wazuuseeyo owookubiri aclaiminga nti yatwala Katumba Wamala mu ddwaliro ku border but deliberately as they do they did not seek a comment from Katumba Wamala ne mbabuuza mu mulowooza Katumba Wamala yali conscious tamanyi oyinza okwerabira yamutwala tekisoboka abamwerabira how could this man get the courage okweteeka mu situation yali amanyi nti bajja mujjayo era yabula nga Bukedde amuleese nti bali babi naye bagamba nti Bukedde okuleeta omuntu oyo bamanyi nti bagenda there's a possibility okubakwata kati baagala okuleetawo abantu babiri omu ku bo omufu owaabwe gwe baleese ayimaginge nti ye mutuufu kubanga in a case of arrest babateeka mu identification parade Katumba n'omukuumi we ne baba identifyingamu kati kyekyabaleetesa abantu abameka ababiri bano omu aveeyo gwe nga bakubye nti Katumba Wamala oyinza okukiraiminga nti Katumba Wamala gwe wamututte nga tewamututte kisoboka mada era nafunyawo era buli omu yeewuunya omusajja ono ye nekingo byali awo yaddawa jabula lole mutadagamu kulabikako ne bakwata abasoose okukwata Bukedde nekuba story era be basoose okukwata babadde bakolagana nnyo n'abakuumi ba Katumba Wamala n'omukazi yayogedde tibabadde bajja laba omusajja gye yava apangise ku nnyumba ya Katumba Wamala Katumba wanaga nti obumulimba bafu si batuufu Bukedde era azanyira emisango gya wano gyonna Bukedde yegizanyiramu you are lucky nti Katumba teyafudde Bukedde abata akivuga ye Bukedde bw'avuga story agyolekeza mu nnyumba kakati tudde
ogwo omusango gwa Katumba wamala kakati beeteeka ku wooli omanyi lwaki Bukedde alwanirira bano abasooka okukwatibwa. If these ones you first arrested are not the ones, how can you assure the public nti bo bano batuufu? Nkitegedde. Ye motive behind akolera mu Bukedde mwali nti the question is osoose n'otugamba America bwe bakuba ennyonyi ya Lockerbie yaga nti Iran yegikubye, but eventually they zeroed on Libya. Kakati Bukedde akugamba nti akolera mu Bukedde abagamba emphasize bano babate nti babadde bakyamu bwe bali nnyo. Yefu bano babadde bakyamu bo bano batuufu omukuŋŋaanya w'Obukedde tumukubireko omunda luno olupapula ngenda kusaba producer wange obeere ng'ompa story ensonga y'ettaka eno kugirabe obuzibu etambula tuwe ensonga eno etambula etya. Bano nakibagamba dda bano they are just wasting our time. Abaliwo bano nabagamba nti if you wanted to protect what I call Museveni's slap, you must amend the Health Act. Yakiwakyogera gufuuke musango ono logologo. Where do you get the law? okyogedde bwogedde tekiri mu tteeka tekiri luddawa ogenda kunsiba otya etteeka olisimbulizaawa. You must have a law, you must amend. Kakati nze nasooka n'empakanya nti teri basomesa baateeka baana ku masomero ne babaggalirayo nga balwadde. My children who are doctors told me nti you were mistaken. There is abaana baali balwadde nga bali ku masomero naye olw'okuba bato akawuka tekababonyaabonya nnyo baba baleetanga amalwaliro ne babajjanjaba naye olwa kuloozi ya confidentiality a doctor cannot reveal nti omwana ono alina COVID-19 essomero lisobola omuwaabira bwe kiri. Era omwana omu yaŋŋambye nti baatugambanga ku ssomero eyeerwazalwaza tumuggalira mu sitoowa kasa bwerwazalwaza kakati ekyo nenkitegeera. Kakati tudde singa mubadde mulina ba investigators abalungi we would trace abantu bano abafudde akawuka balabika baakajja ku baana abaakomawo. If you get serious people you can even trace the school. Yes, you can trace the school nti tunoonye prominent people abafudde. Do they have their children studying in a certain school? You can find this out. Naye abo olwo n'abateekawo nga basuma bagenda kunoonya bakulu b'amasomero bakugambye kati gwe tali mwogezi wa bodaboda si bwogamba muwolereza waabwe awa bodaboda ye president is overlooking nti abasajja bano motoka za taxi zaffe kwe baali babba abagundi ko bayimiridde abapoliisi kakati motoka bwe zaatambula walolezo olina kyomubanja kubanga ye kakati atikka bwe kiri yakkirizibwa okukola kati omuntu ali vulnerable yewa boda bwe kiri. In fact boda bakwata bayinza ekinnumamu nti bakwata owa boda avudde mu kibuga ne bamukwatira ekajjansi boda ye ne bagimpoundinga atambule okuva ekajjansi adde gyalina okubanga n'ekyo nakyo kyebayitire Katonda okujja kumulokoke tukita empathy. Why do you believe nebigiteeka ku boda ne kabangali nebizitwala muteekemu eyange ngifuule kabangali ekyokulya mwe basajjamu obusuma bwammwe waliwo okubba bwe kukoma. Kakati kankubuulire president tebamupressurizinganga tujja ku National Security Fund muyamba abasomesa. This would be the time for the police to get money from their circle. Naye obukambwe obwo bumuteeka ku bantu nga bababba ssente zammwe temulina kye musobola bakola. This would be the time. Let us see how the police circle can help, can save the policemen and the women. Nimufe story eyo tubenga tukola tulambuza etamala tunjira nsonga eno nga bwino kubanga ekwatibwamu.
basajja baba niyo kudda ku mmere y'omuntu n'ogikola bw'otemba famire nga bwefaana. Ssennabulya Twahanga ye chairman wa LC1 ku kyalo Wanjeyo ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono awonye okugajambulwa abatuuze nga bamulumiriza okwekobaana n'abeeyita bannannyini ttaka ne balinyaga ne banyaga ab'ebibanja nga babagobaganya ssaako n'okubonoonera emmere. Emmere yange niwo ku kyalo kati omwana ogenda kumuwaaki ono ogenda muwaaki ogenda kola otya kansala muli bantu bakulu ku kyalo kuno. Bino okubaawo kiddiridde ssentebe ono okuwa olukusa mukyala Nakitto Ruth ne banne abalala nga bano be bamu ku abo abeeyita bannannyini ttaka nga lyo liweza obunene bwa yika 10 era nga liriko abatuuze b'ebibanja wamu n'ebyobugagga byabwe. Kansala muli bantu bakulu ku kyalo kuno. Bino okubaawo kiddiridde ssentebe ono okuwa olukusa mukyala Nakitto Ruth ne banne abalala nga bano be bamu ku abo abeeyita bannannyini ttaka nga lyo liweza obunene bwa yika 10 era nga liriko abatuuze b'ebibanja wamu n'ebyobugagga byabwe. Pulezidenti Museveni tumusaba atugyeko abantu ababbi. Museveni wera ababbi b'ettaka. Kubye enkiiko y'amaanyi era n'ennaku nnyingi okulaba nga embeera eno mweri mu bantu. Swaib Mubiru nga ono ye nannyini nnimiro eyonooneddwa agamba nti akulidde ku kibanja kino era nti nannyini ttaka omutuufu yamweyanjulira amumanyi kyokka yeewuunya bannakigwanyizi gye bavudde okwonoona ebintu byabwe. Emmere eno gy'olaba emmere wano nduddewo wantu w'embeera nze takiweze njajja takiweza mukubira esimu nga jjajja ekinkulisa emmere yange kiki kye banjagaza jjajja ngambye nti tewali Swaibu nze sinasindikako bantu kujja kuula mmere eyo naye nga nakola ki wano wolaba mbaddewo okuva 7 tata wange abadde wano yali wano 1952. Ono era asabye bekikwatako okumuyamba afune obwenkanya kubanga talina kyagenda kuliisa baana so nga n'emirimu gyaggalwawo olw'ekirwadde kya COVID-19. Bannaye tunuulira olabe n'emmere y'omuntu maama. Nana musajja njagala otunye oli muntu mukulu olaba amazima kati. Bagenda kubyaki bano. Oluvannyuma kansala Nyanzi Godfrey akubidde mukyala Nakitto essimu okukakasa obanga be bakozesa ejjoogo lino n'amuddamu nti kituufu wabula bakolera ku biragiro bya ssentebe ekintu ekinyiziza abatuuze. Chairman w'ekyalo yasobodde okuwa olukusa abaasaaye mu muwogo ono kubanga bo yabagamba bagende basaawe mu busaayi ne bugenza okukya ng'ate muwogo asiguddwa. Oluvannyuma bano beekubidde enduulu eri chairman wa LC2 omwami Lwanga Charles asitukiddemu n'atuuza olukiiko bw'atyo n'awalaawala ssentebe abadde yeekwese okujja nnyonnyole abatuuze kubanga abatuuze babadde baagala kumukangavvula. Chairman abatuuze wamu n'abakulembeze banne bamusobezza ebibuuzo ebimulemye okuddamu era bakira bamubuuza nga bamusitamiza wansi ng'omusibe kyokka oluvannyuma yeetondedde abatuuze n'akkiziganya nabo okuyita abakoze ekikolwa kino olunaku olw'enkya babeetondere n'okuliwa emmere y'abatuuze. Kuba kati ennimiro y'omuntu gy'alimiramu ogamba nti ate ngenda kusaawa omubuuza ogenda kusaawa muki chairman bwe bakubuuza ne bakusaba lukusa ogenda okusaawa bakugamba bagenda kusaawa ki. Amuludde ensonga ennungi entuufu twagala tubayita abo bonna bannannyini ttaka tutule mu nsonga n'ekyalo kyonna n'emiriraano gyonna n'ekibangina gyonna jiwulize ensonga ezo. Mu kwogerako eri abatuuze chairman wa LC y'okubiri Lwanga Charles alaze obwennyamivu olw'ebikolwa bifaanana bwe biti kyokka n'asaba abatuuze okuba abakkakkamu n'abasuubiza okubayamba okufuna obwenkanya. Butereevu story nga bw'ogirabye etambula ku ntimbe zaffe nga kyabadde ku kyalo ekiyitibwa Wangwe mu Enama mu Mukono era ng'omwami yasaayiddwa emmere ye chairman bamukwate nga ne chairman nga muzita n'omukazi bamukwate chairman yabadde yawadde olukusa yawadde omukyala Nakitto omuntu ng'oyo atema emmere kitegeeza ne bwe yali kusanze we yali kusse ate singa oyo omusajja tabadde weewala omukazi oyo mbadde nja kuyamba omusajja omukazi oyo agwa eddalo ejjoogo limuggwemu ate ezo entebe omukazi bamutulugunyiza ettaka n'alinguza ngeri y'ekisa gye bakiyita Lubega mbu advisor wa president ne mukwata ku butambi nga bali ne OC n'omulamuzi ne mbakwata ne nkubira gonde OC nagaana ogikwata ne muweza message ndi mutaano wa mirundi yawe. Yes sir, but the matter is in court. Do you know that Lubega is not another
siberanga kadde singa mubukwata negwe muddeyo mu ttaka lyange njagala Lubega oba oli musajja oddeyo mulabeko omulalu ayita mu ntebe. You see these people kakati ebe kyenda kugambye nti what type of chairman do you see? Chairman y'omulabi bwafaanana chairman y'omulabi nembuuza olukusa chairman ne bwembuuza ne bwemuluma erwala oluyiro amazzi agajje mu ssaati ye bwoganywa ofa. Kakati what do you expect from this man? Not tell me that this man know malicious damage to property. Tekitegeeza does he know his role and his responsibility? Chairman ayina olukusa okuba nti awakiragiro ku ttaka. Nnaku ezo poliisi yafulumiza ekiwandiiko poliisi obutenyigira mu kintu kyonna. Bwe bali nnyo. Kakati eyo chairman yamanyi nti ye pulezidenti w'eggwanga ewuwe. He needs help. Mwalekawo tulina structure ey'abaami ab'emiruka n'amagombolola who are civil servants abalina qualifications would guide these people. Bwe tunulya chairman nabaga nti ebintu ebimu tubiyita misinooma. Is a chairman because the word is chairman. Toyitaga nti abafumbo bakubagana olwa covid era ababadde balwana be balwana bwekiri bwemwogera mufumbo balwanidde omutwe gw'engege. What type of people abafumbo is gino? How many people abali prominent abali gundi boolabye nga balwanagana mu covid? This is their usual practice. Nti because there is no news kati oyo chairman waawa kituufu atasobola nagamba muntu tuli mu biseera bya njala muwogo oyo wakumala mu bbanga ki? Yes ate kakati era kyova olaba nkugamba nti president awa abantu abo emirimu but some ministers need to be pushed like wheelbarrows. Ifa mu mayanja singa natuuseeyo dda. Politics is perception. You have been appointed, sworn in as Minister of Lands. Are you the moment politics, Parliament, n'obwa Minister bulinga mwana wa ssomero singa ogenda mu ssomero ng'oli mupya mwenda mwakatandika ewiiki esooka n'otawanika ku mukono omanyi nti ofuukira ddala musiru nga wakagenda mu ssomero. Yes mu kibiira nga muli bapya ye omusomesa ategeererawo abagezi abawanika bwekiri. The moment ne bw'oba mugezi ng'oli musirise waliwo abagezi abasirise naye tayogera naye nga ku lupapula abikola bulungi. Omubaka wa Parliament kasita omala omwezi mulamba nga toyimiridde ku Parliament kuwogera tolyogera. This is why ababaka ba Parliament bangi bamalako emyaka 5 nga boogeredde mu kakiiko oba ku madaala ga Parliament naye nga tebalinamu substantive motion. Niye mzee Tamari lwaki ensonga z'ettaka zineeno olwo n'essonga gye tugoberera gye tujja okukola wiiki ejja eri Gombe eyo musajja basengudde ebyalo 19 ku ttaka naye nga basinga okuba nti bakubenyiga mu bikola bino bawita bava mu State House kyebagamba abantu anti yenkugambye nti oyo Lubega abaddaga nti advisor paka lwe namukwata ali ne magistrate alina oyo osi nembakwata muyinza okukwata ku butambi ngenda okwogera bwejjayo omutwe nga ngukuba waliwo omulamuzi yabadde asibye banne ekiryandongo balwanira ttaka olwamwogeddeko yalitadde yabatadde banne ejjaji is missing his office naye batya atya nti bwembogerako kyobolaba nti nga nasirise bwenti babatta ne babamalawo because nti nabagambye nti President Museveni ebyettaka gwe byo biraba luddawo mu Northern Uganda gyebiriyo ebusoko oyinza bikola n'otema ebikajjo byabwe singa oyo omukazi mulamu singa oyo chairman oyo yajjudde envunza bumutundamu envunza nga badde asitowa kilo 2 3 n'omugjamu envunza afuuka kilo 10 envunza za kilo 5 kakati n'abo bennyini oyo gwe balonda ekyalo kifaanana kitya ekyalo kyabwe kifaanana kitya era kirina kubeerako ebyo era byebyo naye ate bano abaga nti tuli ba State House era nawo alibaddewo etteeka impersonata mwitiririiyo impersonation omuntu okugamba nti omanyi gwe nti State House nze nabeera mu State House naye bwe twagendanga up country nagendanga ne sente zange why bw'otuuka mu hoteri noyogera nti ndi wa State House up country baga tujjudde sente zaabwe tebazibasasula aba hoteri tebazibasasula kakati oli tategeera image the image of State House the image of the president
kitegeeza omuntu yenna eyeefuula nti wa State House would be dealt with mercilessly kubanga yes kiba kitegeeza owabukedde kyagamba nti oba be mwasooka okukwata bakyamu bo bano batuufu. The moment you release the others without a defense bajja kugana bano bakyamu anti gwe oli mu habiti ey'okukwata ki ebikyamu kandi na bano kye batamanyi nti image ya State House must be protected. Museveni alina transferred anger naye siraba famire ye bwegirwanyisa abaana ba Museveni be baguzaawo bakodemi ba Museveni be bagobya abantu eggwendo ba Museveni yakoze bwali Museveni abantu bamwagala nnyo naye ayina ate talina amudifendinga nti these people babiyita nti byakifere kati gogambye otya nti bagende nti bavaawa kakati Museveni buli lwajja ku TV n'agamba nti amutaafu on land bo bali bamugamba ekintu kimutirava byayogera abagobye abantu wali bagobe bagobe n'eminaala bagamba gya Museveni obusajja bwe nabuwanudde waggulu bwagambye gwe weekasa naawe ekituufu ekimanya eminaala gya mukamawo akasajja bwekagambye abantu akazimba omunaala bwekagambye anti bwe babagamba tusikeya ono yingini y'amazzi asula yingini y'amazzi asula erubowa ne yingini ya Bob Mazi nga nesimu ye teriiko bakola mu State House eminaala agizimba mumanyi omusajja azimba eminaala mumanyi tubeera ffenna yes musajja mukyotala but speaks good Luganda aludde wano okuva ku mulembe gwa Amin they think simumanyi omumanyi naye obusajja bwagambye abantu nga bakuŋŋaanye nti mirundi yekalakasiza bwereere eminaala agimanyi gya mukama we kakati how do you defend the president bo bekyeyambisa to scare but if you scare end up eminaala gy'abamaje eminaala gya Museveni eminaala gya Museveni gets transferred younger bwekibanga president yavudde naga oba bwekibanga naye ono gweŋŋamba ono mayanja anaayogera ddi anakolera bukoleezi is waiting to be pushed like a wheelbarrow mayanja naye alinga lusoke motoka ze tezitambula as mayanja been on TV to outline his program nensi temumanyi mayanja abadde mu bukedde ate nga issue esinga obukulu kati south netambula ya ttaka naye mulimu Katonda baagemulira mulimu ministry gye bakuwa gwe n'otategeera nti ministry in charge of the presidency nembeera ne netiwaaka ey'abaladisi bonna nga bayinanga okumpa report every one n'otagambako nagambako nti waayo kambakolerewo semina mu regions Masakala akayaani oyinza okubuuza mba n'omubuuza nti gwe wali oyogeddeko ebbanga ly'omaze lyonna wali otuuzizaako semina y'abaladisi wali ogituuzizaako anti kyenkubulya minisita kubanga tebalina ambitions nti ministry in charge of the presidents dealinga ne RDCs mu ggwanga because you are like the president minister in charge of the president would be the communicator between nabagamba if the president directs nti abantu bano mubateeruzira minister in charge of the president must write to the attorney general attorney general nawandikira eruzira an instrument oweruzira tasobola kusoma mu mawulire n'atamusibe no kyobola baga nti Museveni byalagira tebikola yes kubanga coordinating gundi minister in charge of the tebamanyi bye bakola kati oyo ow'ettaka tamanyi byakola bamulooza ali mu office atudde n'ekiwalaata kye oyinza n'okusanga nga nti maze okulayira ninda n'okunteeka mu politics is perception oyinza okulowooza ng'abantu balowooza nti gwe okola ennyo naye nga ate byokola bikyamu naye ng'abantu gwe bamanyi nti oyo kati mbabazi ne bumuteeka ewantu bonna mbabazi asatisimuserefu ne bwomuwaki mbabazi makes it mirundi nagenda mu State House nga niamanyi obwa press secretary by the time I left ng'ekifo bakitya nga buli omwakitya bakikayanira bakyaddayo nekivumbeera personality nti you cannot fight something you cannot defend something nga tokibiriivingiramu abakazi ennaku zino bagamba nti gwe wafumbirwa si mukwano gwo ofumbirwa okubeera okukolera oba Museveni obaani first of all you must have the commitment ekintu kyokolera oba okola ki tize nkola ebintu bino saagala genda mu ekizairo saagala kudduka nze ndi muntu waawano ekyokubiri kye nadenderabidde nti bw'ogenda embaale kati ku Mount Elgon basimye emirondo gyonna bagimazeeko bagitwalawo
loole zitambula emikyungwa gyagwa ebbeeyi ne badda ku nniimu loole ziyingira Kenya. Everybody is watching. RDC yebali embali why bonna ba leaders. The Kenyans have found out nti a mixture of Omulondo and Ennimu zina kyezikola ku humanitarian system yo. Okay. Mubabuuze. You ask people in Embali. N'abachina bagikozesa nnyo emirundi. Ask people nakuga nti abachina ekibabeeza mu nsaalu baakizuula nga ensonzi zirya bbumba. Amagumba g'abaana baabwe gagume. Era bajja kutandika oluzizaaliza ate bazibaguze. Omukazi ow'olubuto mu Buganda alya ebbumba bwekiri. Kati ensonzi mulimu ayani. Era kakati era kusanga nga bate ku airport bakimanyi nakimanyi ti the Chinese are taking ensonzi. Bano emirondo Mount Enero ne bagirinnya yonna. Muzeta wegende ku kyensonzi. Anti buli wano kiba kyokoonako nti kyattunzi. Nga baano bakitandika. Ate bakitandikako batya. N'ensonzi tebazikwata nazo zifuuke zaabwe. Badde bamanyi lwaki Abachina bali mu nsaalu. Abachina bali mu nsaalu lwaki? Bojjayo nsonzi. Nsonzi. Yes. Kakati bano abali Embale ba leaders ba government abali Embale. Nga mumaze okutwala abantu bamwe Kenya. Temuyinza ate kwogera openly nti gonte bigenda Kenya. No. Kati it should be you quietly calm. Please. Era ebbeeyi ya emirondo erinye ebbeeyi ya gundi erinye ey'enniimu. Ndowooza kati revenue authority kyegenda okukola egenda kiteekako omusolo nakyo. Ne basuma batuuka ne basuma tebamanyi time. Mbabuuza nti omwana eyeeyo ky'Etunisia Beniali n'avaako mulowooza nti sente yali azitwalira Beniali? Beniali yali abimanyi? Ate oyinza kusanga ye Beniali talinga Museveni gwe bateekako transfert anga nti eminaala gigye. Omusajja yagambye nti emirundi abalimba eminaala gya mukama. Eminaala yingini asula wali ku mukaaga. Bujjeewo tulabe bajja kubetenta gakagutta abantu. Kajita abantu oliokola bakunoonye yingini y'amazzi ku mukaaga. Bantu bakube bakwasa. Kino ekyalidde ssente bajja kinoonya bakikube bakyasa omutwe. Ate guno amala mmeka ajuwingi bajja kulwala kansa bajja kulwala banone yingini y'amazzi ku mukaaga adduka erubo. Bakumanyi yingini waliwo mulifana kuleza message omukulu bamuyita Elvis okuveeka wempa agambye nti waliwo poliisi yabyaka kungulu ekwata abantu neziba nga bali ku mbalaza zaabwe baliwa naye nga bajja ne bagenda omusango babajjemu ssente poliisi kakungulu mubeerenga omusango baba naalyawo anti yegamba nti this thing is not sustainable. We should use the 42 days to put in place what we need. Nti abantu bafudde nnyo wayi abaana bava mu masomero ne bajja n'olumbo tu oxygen teyaliyo. Kakati Lusoke nga ddala is a full-fledged team eya Lusoke yalusose kufuna audit okuva mu bali abaaliwo bakatongole. Kakati today bano bahamu baani abaleeta sente ne bamanya. Kakati sente ezo bazitwala wa Nabbanja aziteekawa. Sente batandise nawulidde bagamba mbu kiki kye mwogera nti zadde zibuze. Sente zabadde zibuze nga zina akawunti gye zigendako. Mukyala Prime Minister n'atuye n'ayamba eggwanga sente n'anunula naga nti nze mwenyini kanzeekwatiremu. Nenga waliwo zadde zino eziddukiraddukira. Anti kyenkubuulira akawunti eriwa kuba akawunti eriwa anti kakati ye confusion nti president alangire a full-fledged task force ng'erina akawunti yayo. Kuba kakati tulina ebintu bibiri. President alinga agamba nti amagye gayina loolo ne office ya prime minister eyina loolo naye unfortunately for the president omukyalo ono Nabbanja prime minister wadde yali commissioner wa parliament nakyabadde yekolera ebintu bye naye obuvuyo buno teyali butandikiddemu. The president would make a guidelines, clear guidelines. Who is in charge? Because the prime minister can monitor. Ne Nabbanja yenyini mukwano gwange
naye yennyini nga prime minister yalisose kulambula oxygen plant. Is it an artificial thing? Have we solved it? Kubanga oxygen yazze omulundi nkugambye ti weekend wenaggwerako gye tutandika ng'amalwaliro makalu. One of my children who is a doctor told me nti n'ebitanda kati kujebiri kati bachajja kyobula bakuleetedde bakusaasira n'abasajja babbi kati baleese bakusaasira abaagala okutegeeza nti abantu kati babajjanjabirako. Kakati kino bakijjeewo kakati bw'obabuuza nti bannange ng'abantu bakendedde kati baleeta jjanjabirwa waka kati buli kusaasira nga teyatubuulyako nti lwamukotte lwaki bebekulu era lukwata bayimbi bannange mubeeremu amagezi mwe abayimbi mulujjawa luyitira mu bwenzi mwe mulujjawa lwaki bayimbi beereere kusaasira yalufuje ng'enzige enzige nabagamba nti enzige baleeta ekutiya enzige bamwine yaziraba emukono nga zizira okulipootinga waliwo eribbye eddala niziriraba emityana lya RDC waliwo eribbye eddala lya RDC lyaziraba mu ofiisi nga zizira okulipootinga Ssentonge Masaka naza nga zosagendanga mu ofiisi z'abalala naye nabagamba nti abasajja bano bagenda Kenya ne bagula ekutiya y'enzige ne baziteeka mu butaasa ne baziwa ba RDC ebeere nene mutuweereze mzee Tamale omusajja omulala omulala mulala agambye nti twogera ku nsonga y'ettaka naye nagamba nti kituufu no kale yafunye omukisa nti yalabiddeko kamera zaffe n'abanga yasobola okuba nti asobola okuyambibwa naye bangi abaali tebasobola okuba nti bayimba n'agamba n'okugamba nti yongera okubanga okonda ku nsonga y'abachairman abali mu nsonga y'okuba nti kati bawandiika famire zaabwe zokka mu nsonga y'okuba nti esente zigenda kuba zigabibwa zino eza prime minister chairman agawandiika famire yokka na mikwano ate bagenda bakola bwe bati nze bano abafere mbamanyi bajja gamba chairman teekamu amannya ago kubamba buulidde divide the money into two when it comes to 100,000 buli bantu 10 babba kakadde the real thieves will come in kuba nawandika katabo ngamba nti kitakali kyoleta politics but what if every border you get omanyi nti abamwenda bali mu border mane bodaboda zogera kezi kati waliwo polisi kati bakwata permit za bodaboda mukaseera kano nababuuza nti century ya Jeno gundi safe border ya Jeno gundi eno erimu Lagadi simanyi pikipiki wekwatagania na Ndongo ya Jeno. Then I asked it, what the Genos have seen in the border? What have they seen in the border? Kakati bayize lubagamba nti uyu namugwanya yali agambye mbu boda zigoba mu kibuga okaziteekamu omukka omubi naye musigale mwenda ne mugatupima omukka mukazi gwe fakitole ya mukwano eya sabuni eri mu kibuga gwefuumulamu n'ababoda kugamba ababoda ennyuma zaabwe ziriko emizindalo gifuuwa wala namugwanya naye namugwanya yali akolagana baseefu boda ate no baŋŋambye bino ebintu byakabira bange nti ate sibono RDC wa Kampala naye simanyi nti Mugisu aliwa RDC wa Kampala Hussein Hudu simanyi nti Mugisu asimanyi Abagisu bawambye Nakasero yagezi waabwe n'abakimanyi mugenda muvuma mbu Museveni ayina abantu bagembe mbu ogende Nakasero kati yogera Lugisu nadde simanyi nti musajja Mugisu mbu yabakimye yabaleese kiro mu COVID n'abayiwe Nakasero ekyongera kinonyereza yizije Mugisu musajja Mugisu I don't know simanyi mbu yabaleese kiro n'abayiwe Nakasero yabaleese kiro omwana waabwe yafunye ekifo nze ngenda nentunulya abanemugana naye bw'okaayanaki mumukayanaki bukokolo bugeyana you were the same yes naye ng'ettaka eryo libonyabonya nnyo abantu nti look at this man abadde alimye muwogo we bwekiri omutemye kati oyinza okusanga nga oyo chairman talina na muwogo we kakati muwogo we bagenda muteekawa ate ajja mulekayo bamubbe mu kaseera kanakomusajja akwatibwe ne chairman akwatibwe malicious damage singa omusajja oyo abadde asobola okutambula mu COVID
nakitto mbadde mumusuulire ddala mu nnaku ezi mu wiiki emu omukazi oyo akajanja kene nkamumalamu kituufu yes kubanga kakati oyo oyinza omusanga ku kyalo nga nakitto yayagala kutundawo omanyi bo bano kye batamanyi muzeeyi kyatamanyi nti bo nabaga nti waliwo covid omwirima gutwalengo omwirima gutwalengo kitegeeza mu luganda luziba nti enzikiza engeetambulira mu nzikiza kati abantu bonna be bagoba mu ttaka this time kati ab'amawulire tebakavalingayo bwekiri kakati akasirisa akali mu kyalo you can't move this is the time kati covid anaagenda okugwako ebintu byonna biddemu bikole n'abapoliisi baita kati tulina mmotoka bwekiri yes kakati kitegeeza nasomye mu mawulire nti poliisi eyimiriza abapoliisi okugenda mu byettaka kakati nekoti yayimiriza ensonga z'ettaka zonna minisita wa land ayinza okunoonya mu section mwakolera ku byettaka n'abagamba there is no change of ownership until covid kubanga ajaga nti covid yanagwadde bwekiri naye temuyinza kusirika busirisi nze njogera bwogezi ne batya ninjogera ne batya ninjogera ne batya what if I had power because I have respect bamanyi nti if I mobilize people I can mobilize people nyumba yonu tugikubawo tugijjawo n'akanaala kaayo kati ekiddirira ne kiddirira ejjoko lyonna lyolina omuntu kasajja gwe ne tuli kumalamu toze kutakyala weewaawo sigenda kubanga nsukka ono ngenda kuba mbeerekereza leadership nze mbagaye tuleete proposal nti on addition to elected village chairpersons abantu b'omu kitundu abataka abalinamu property beekolengamu akakiiko nga keelectoral college ng'abamerika bwe baakola nti bano abayaayi bagenda ne bajja ne basimba omuyaayi munnaabwe n'awangula ekyalo kakati mwavu talina property si waamu is vulnerable ngenze ku luzzi nga waliwo ebisaaniiko waliwo toilet ziyiwa mu luzzi waliwo naye base n'amazzi and the neighbors amaduuka gakalina bwe gati nembuuza omukazi politely madam do you have piped water no sir where do you pick water ku luzzi awo nemugajjanga olulabe kyeyamanyakira nakakanzuke n'atabaala ekyalo owamukene n'amubba ow'embizi n'agibba ow'embuzi n'amubba ow'amatooke omusankako mu matooke nga alinga omuwooza in Western Uganda you cannot find such a mzetamali ngatugenda nadduka ku kyalo abasoga ebibuzo bibiri n'alyoka atema n'olukanzu lwe abalayi baffe batuweeza ebibuzo bibiri yatugenda kwogera ku nsonga ezo okka tugende omwagamba mu kategoriza alondeddwa okuba nti bagenda funa obuyambi kuserikana akagenda prime minister emitwalo 10 mulimu abayimbi ne bapromota naye nga tabayimbi abo babadde bakamala okufuna ettu okuva jeno sali musale bo bokka bafuuse mulungi omu bakiri kaseera balina okuba nti nze ebyobuyerere byammwe sibiriemu namanyira kwekolera you will never see me lining up for something for free kakati nze ebyo anti Museveni zinabagamba who created the bayimbi was created by thieves abayimbi abajjanga okuyimba mwabalimba nti bo be babaleetera abantu I address rallies without musicians and I get big turn-ups kati bwe mwamala okubakolera bwe mutyo mulimu abababbiramu mubbire mu bayimbi kubanga nababuuza nti bandi y'amagye ey'omugiwaaki bano abayimbi nangamba si yazigaba sinzezigaba nembabuuza nti Museveni okuwa abayimbi nti ebivulu byabasala ekyevulu enkuba bwekuba mu kikaali nekita awaabira Katonda era nanajja obbavuganya ajja kuba muyimbi nti balutaaya kitange lutaaya ono simanyi gondi Dr. Hidman onani ate bwe kituse mu Buganda nekiyitirira I'm suspecting there are some people who want to reduce Buganda to a low level whereby non-entities take a charge over this area. Yes, that's how I look at it. Yes. Some people might be having a design abayimbi bawambe Buganda against the intellectuals. Somebody can have such a design because I'm not seeing
but who's promoting them right now? Waliwo omuntu basajja baddukira lwaki bonna bagenda ne basoma. It was a desire. Lwaki bonna why do you think that in Eastern Uganda, in Western Uganda, Northern Uganda, mulowooza abayimbi tebaliyo? Wavayo which video Loistom, why? Lwaki one? There are people who sponsoring these bayimbi to take a charge of Uganda against the intellectuals. Esemba y'ensonga poliisi eriko bamakanika bewa Kisekka abalina ebiduka bitambula balina okuba nti basigala bakola naye tebakkiza kuba nti bakola era baddusa misinde entakera anti nkugambye nabo banoonya wakubbira. That's why I tell you this thing is not sustainable. Nze nyiza okuwa ekyokulabira nkugambye mukazi wange sukaali yalinnya ekiro saawa 8. If I had no ambulance and I did not have children who are doctors, walifulumya otya ennyumba ogende owa chairman wa Erosof naye ebbaluwa owa special chair alikuleese kakati kitegeeza omusajja oli kyayogedde nti abatayogerwako bangi kati people have died in such a gundi kubanga mbagamba nti ebiragiro bya president ddagala nina after effect. Why don't we station ambulances in specific areas where you can ring ne bakima omulwadde olwoza amakuba gaffe tegamanyiddwa but this is a remedy. Yes, lwaki wa boda zizo omusango tatambula n'ekibalwa kye naye lwaki omutambuza mayiro 5 ku bigere kafe amukwate bamukuba eki emiggo. These are levity measures. Negandi omwana nge yawasa naye ng'emmotoka na biki byonna oli incapacitated oli waka onogende wala disi ku simu. Okay. No. And this is COVID is here to stay. Nabo benyini bebagemye benyini bakoze eki nabaga nti ekintu bwe kifa gundi bwe kifuuka komaaso kati mugandi zino factory zijja kuggalawo azigenda kuggalawo zino ezamasiki zigenda kuggalawo. No. Ekitegeeza the best way is not to get it, avoid it. The second way is to ensure nti president akakiiko ka jeno akawa guidelines nti make sure kubanga nkubuulire singa Diana yabadde w'amagye president nayimirira n'amugamba nakugamba ki nagamba ebitanda bimeka nagamba ki ate aba Diana mbasaasira president nayogera nti gwovuddeko okutta abantu ensi bwekutwala bweri kulamula bweti omuddugavu alifuuka mweru nga zzaali. The president to come out and could blaming in public. You are responsible for these days. Anti-American abantu kubanga yo Museveni escaping mu by'offisi batugamba nti if you want to get people's sympathy become a victim. Ye Museveni aganakulagira ono nazimba n'ekiteeteeki kuba mulamu weye yamutwalayo bagobera okwago bawambe minister omuli sente. But if you are mentioned publicly, all of these people, the widows, mumwe was anti hatred z'abantu zivaawo bano bebatta bano ba Francis Walugembe kakati batalingaye yasala busazi ddiiro nga yali sekitale wa DP n'asiba Kiwanuka ne bamusiba n'aganda omujjayo wali oliddeyo omwana w'abatalingayo ffe twakola nga batugamba nti muwala wa Ssekanya ye yatta Muteesa we nabeerera Madunga kitange wa Gombola nga Ssekanya omwami wasaza yali mwami wasaza oba mulamuzi naye nga ffenna batubuulira nti muwala we ye yatta Muteesa public tekusonyiwa sigenda kubanga nsuka wano ngenda kuba mibazamena abadiko nga mwekumire program ebuga buli amwereza message ye okuva wamwe namena banja beza message jeno mu mugamba jaite press conference atubuli byakola jeno rusoki jeno viat oba muzeyi abawe guide tutegeere which is which kubanga akati oli wajana alita sente ne muganda ate nabanja yazibonyeza it sends a era nyongera okwebaza prime minister okuba nti wawonyeze eggwanga wamukulu hamu okuba nti nkwebaza tawaddeyo obuyambi era ntuukiza kiwasaze yongera okubanga yoso hamu agamba wabona aboza kubebaza mwe bali kusigala nga mutu kwena era bulagala okuba nti ensonga yekolwa kubanga abantu musinga message wanene bakirumira agala okuba nti ensonga yekolwako namba eri ku screen yawo eri 0 abagagga mulete 900 9900 bera ngo tukubira kutuberenga tukola ku nsonga naye berenga mukutambula biranga ngo ajogera kuzikubaganyeko ebirowoozo osobola okuba ngo tali nkata gemanya ngenda kuba mberekereza tujja kuba tukwatagana ku lwokubiri program the sharp talk nomukuna vutama emirundi tugenda okuba nga twogera ku nsonga ne president mweyavudde n'abiranga yakola emidde abazungu tebali selfish naye nga
wasole finda kutandikira wone waka nja kuba nchogerako ekyo mukama bankuumire. Ebirowoozo by'owulidde mu